Okay. Agaba naffe aba Artist TV Entertainment ate bakuletera akalala era nga bannaffe ba Through Line Films nabo begasobola okuleka ne bakutuusako twolekedde ne Abducted 2 bagamba imaginating pictures tukyatandika butandisi mu kaseera kano waliwo agezaako soma coordinates z'ekifo ekimu bannaffe gye baali boolekera erudda mu nsi za Buwarabu balina extraction mu kaseera ako kuba okubaako package gye baali balina okuleka gye bagusa ye tiimu y'abakomanda ennonde kanigambagamba Smith Storage yamugamba naye simanyi nti kino nina asobola okuleka nyiga baabo nkainto bawe enseko kyava gy'ekifaananyi amugamba kino nali simanyi nina asobola okigamba kanigamba ogenda kuba Godfather ebiseera bisinga boogera ku Godfather eyandibadde nga taata owokubiri ku mutwe yina abazaaliddwa kale no mukwano gwo bw'aba alina omwana nagani gwe Godfather we kitegeeza oba ogenda muyimiriramu oba mu batisimu oba mu akatisimu awo mu baganda baffe mu ddiini eri endala kwegaaya yaba akuzaala mu batisimu Katonda watu ye Smith Kadugala tutandika butandisi yasanyuka nnyo oluusi amawanga abantu gabalemesa okuleka nti bafuula mikwano gyabwe ab'oku lusegere olw'okuba baawula amawanga kati mu mbeera eno nga bagenda baasalwako boomu yakuba negye bwatula engoma za munaffe Smith oba eardrums zabisi okutulika kwa bomu kumuletedde amatu okwabika katakyawulira kwegamba yatulikira kumpi naye gakyawuuma bali matwale Abawarabu butu nesooka ekaaba extraction pake gye baali balina okugusa oba okunona babategedde mu kkubo Mwarabu akuba emundu nga yesimbye nga gyali ono akyalaajana bangi baali balumiziddwa omusiki ekintu ekyangu mundu nesooka eseka ono amagulu gasanyaladde takyagawulira mundu etokota mundu yatokota Mwarabu atabuse naye bamutabukidde lala musaaga Smith akyamanyi bigenda maaso ala abantu kwetawula ne bayita ow'ekikompola Abawarabu balina ow'ekikompola sajja n'ateekamu ekizuka buno ogenda okwetegereza tewali ddagala ddala okuggyako emisinde yava jjajjawo Smith era gyabitegeera mundu yataama sajja n'abongera olukopo olulala oli naagwa muli Katonda atulunaga atugende nga bagamba naffe aba Imaginating Pictures Shalikim Production tukyatandika butandisi nga bagamba omulangira we Baghdad Sariyani ye nannyini firimu eno tutandika Abducted ziriwo nyingi naye eno ey'enjawulo gye tulina ey'omwaka guno tukyali ku ntandikwa yaayo kakano mu kaseera kano agamba ni bulamu si bwangu omuntu yenna ateekeddwa okuba nga anoonya omulimu ogumuwa akasente asobole okuba nga yanguya embeera kino nno kiddirira oluvannyuma lw'emyaka mirambirira bannaffe ku mulimu gwe baasembayo kukola mu Buwarabu Katonda watu ono ali ku ssimu ne muwala we bigenda bitya kakana agamba ye ne kojja baali bazze okukyalira maama we baamuziika ebiseera ebisinga ekitwala abalamu we baaziika omugenzi kuba kumusabira n'okumujjukira kuba kikakasibwa nti omuntu yenna yakufaako gyokoma okumujjukira n'okumulowoozaako musabirako kimuleetera okuba nga ali kumpi nnyo naawe abanga atafanga newankubadde ekifaananyi kye kiba tisiriiwo kati kamubuuza akomawo ddi agamba nzija suubiza nina emirimu gye mmaliriza nembwangu nja kuba nkomawo
ye taata. Mu kaseera kano bannaffe amagye baagafuluma kubanga baafuna obuvunaanyizibwa obulala. Manyi buli obeera ng'olina omulimu gw'okola nga toyina boolabirira ekintu ekyo ali kikuleetera okwawukana n'omulimu gwo. Naddala ab'amagye bala okulaba famire zaabwe. Amugamba ni Uncle Ross ali wano, tereka najja kwagala okubuuzaako. Uncle Louis uno kojja Louis waatabeera mutaka akanaye kabeera n'emikwano gye kubanga maama naye yafa. Abeebazza nnyo. After this contract gig, I'll be in a much better place. There's really no reason for you to do this trucking. But I really think this. Kale nno omulimu guno ogw'abavuzi b'ebimotoka mutaka gumutwalira ddala wala nnyo. Emirimu egyo egy'abavuzi b'ebimotoka ebyo bitruck ono agamba tamanyi oluusi emirimu gy'esafaari egyo gireetera ddala abantu okuba ne baawukana ne famire zaabwe ne baba wala nnyo nazo ku mutima ne ku mwoyo. Yamugamba nteekeddwa okgenda. Situgenda kumala budde bungi nga batunyumya ku kino naye muninde wenkomerawo ebintu bijja kuba bitereera kono ni kale nekyo olina okukola kwe kwegendereza. Yayitawo yagala olabe naga kyali ku nyanjula yaako kano kabayise abducted 2020 natenga lijo kuva Memis Productions naga ekutusobola kuba naffe aba Trip Overseas Agency bafunidde bannayuganda bayitirivu nnyo emirimu mu nsi ez'ebweru. Ofisi yaabwe esangwa wadde eri Lukuli Nanganda stage wejja okulekani obasanga aba Trip Overseas Agency. Mu kaseera kano munaffe ng'atuuse ku destination ye oluusi abasinga bw'obanga kago gy'atwala gitwala wala bakola kye bayise stop over kwe kuba ne basulako mu woteeri okuwummulako ate nkya ne babukeereza enkukula okuba ndi emirimu balina ogikwasaganya. Yasalawo akyuse n'endabika empya kubanga yalabika nnyo bw'ati ng'ali mu magye n'enviiri empanvu aziggyeko. Kyokka lwatusemberedde okulabika ntuyingira omwaka omupya so nno munaffe gye yali agenda maaso n'emirimu naye nga mikwano gye gye yali yalekera obuvunaanyizibwa okulayirira muwala we ate baali bakuŋŋaanyeemu baserebuleetinga okuyingira omwaka omupya. Kano ke kabwalake kaali katudde wali ebyokunywa ne bikaaba. Kaakano kalina tabuleti gye kaayagalanga ennyo kaliko emizannyo gye kaagala okulaba. Baye jangu seera bisinga mu budde ng'obwo kiba si kirungi omwana okusigala okuba ndi akyatunula. Bamwagala nnyo ng'owaabwe gwe bazaala. Kani nga kabuuza naye mwe mulina okuba nimunywegera kono ni bwe tuti kakyagala nnyo kiraba. Tugende yes kakani okudde eno waliwo eyatamidde dda ye Smith. Jukira bambi yali godfather wa Kato naye ennaku zino obulamu bwamutabukako dda n'entunula yali awo tategeerekeka bulungi kyava akalengera. Happy New Year. Nako kamwagaliza omwaka omupya. No, you were here. Laba musajja ate olulimi luzito wakaabula katabeere kasiru era n'ebigambo ebimu tabiwulira bulungi. Oluvannyuma bomu eyakuba nga bali erimu mu Batalibaani namugamba n'akalabo kenkuleetedde. Omukwano mungi gwe bakalaga byonna bikolwa byagezaako mwerabiza taata ni waba taliiwo aleme kujjula kubanga ebiseera ebisinga ebireeta omwana okubeera ng'ali lonely kimuleetera okwejjusa lwaki yajja ku nsi oba lwaki bakadde be baamulekawo. Wandibadde ogenda mu ffumbiro eri waliwo obwana obulala n'ozannya nabwo. Njakogerako ne Uncle Smith katono manya nkwagala kamwagala nako ono kyava asituka. Waki buli kaseera ogenda ne buli wenkulabira ekyo kitegeeza ki? Nina okwogera n'omwana nga bwe njagalira. Eno ennyumba yange omwana nze mukuuma aba ekiki kiki ekiriwo? Ono amusanze agenda mbw atamidde nnyo entamira etalina kwogera na mwana. Kaakano bano bamuboola njagala olabe era tebamwagala nnyo asemberere mwana ate akaana kaleka kamumatira nnyo kati engeri ono gyamugobyemu munne kyamuyisisa bubi.
yamugamba neto twala bigambo byoli. Your husband doesn't want this guy in his house. Huh? I'm out. Yamugamba embanga si yanindiziddwa mu nju eno kanfulume. Thanks for hospitality. Yamugamba webale nnyo. New Year. Obulabirizi bw'ompadde wabula nkwagaliza omwaka omupya gasiya. Musajja atu bamuvuluze kubanga mikwano gyakyali waabwe gyonna babanga nga famire emu. Kale nno bw'olagaani abamu baagalwa bulala abalala tebabaagala nnyo oba oleese okwawula yawula. Musajja atu yafuluma kyokka oluvannyuma nnyo pate ng'eggaddwawo bangi baali bakyatuna n'omuto wuuyo ono kyava ajja. Madirisa no si masibe empewo esigala eyingira. Olwo omwami Louis alina ka ofiisi ewaka yajja abeeko fayiro zagezaako okwekkaanya. Yali akola mu lofaamu emu. Anthony Mulamba munamateeka naye buli waatunula bw'ati ate alina byafuna ebimweraliikiriza kyava atunulako ebweru alinga eyeekengedde. Oluvannyuma lw'okutuna kompyuta ye alina ebimweraliikiriza. Katonda watu Candy and candy? bano baabano enda n'okwetegereza waliwo awo enjula ono ogenda okwetegereza musabulirawo akaana ne bakakwata akaana bakakutte. Bwe bakwata omwana tudde ku kadayina akamu. Naku zino woteeri zikola mpola. Waliwo yali amaliriza ekyeggulo yamulaga oba ekintu kimutambulidde bulungi kyavaamuwa kwasasulira biiru ye n'akulaba enkya Jerry. Ono yali musirika detective agenda otuuka mu mmotoka yakwate kuba okuva wano waliwo essimu eyamukubirwa. Mu kaseera kano waliwo kesi yali emaze okulekanya eyingira wabaddewo abalumbaganyi mu maka agamu ne baleka nga liwo abalumiziddwa era we twogerera waliwo omuto ataliiwo yavuga butereevu oba bukubirire n'asooka ajja mu kifo kino asooke abe ng'agoberera ensonga emukubisizza essimu okumutegeeza industry yali maze mu luka guno. Abamu bakubiddwa bubi musaayi gubafulumye mu nnyindo waliwo n'omusaayi ogulengeddwa wabula nga siguvudde mu bali abakubiddwa. Twali tugezaako gukolako follow up kyava jja. Okay, follow me up the Ono detective Fenny watch your step. yamugamba ngoberera mbeeko byenkulaba oba byenkulaga bamwegendereza tobaako byolinnyamu ebinaaviirako obukubuzaabuza mu kunoonyereza kuno. She's missing. Waliwo omuto abeera wano ataliiwo. Maka ga Louis Anthony be bamukuba akubiddwa obubi ennyo. Then they came in here. Kirabika abaakoze emitanda bayingiridde wano. They've taken a couple over to St. Joseph's around 15 minutes ago. One of them's in critical condition. Engeri gye baakubiddwamu embeera si nnungi baatwaliddwa ne babaadimitinga mu ddwaliro mu St. Jefferson. Omu ku baali mu mbeera mbi critical condition. Kaano bagezaako kwetegereza enzigi abagwagwa ku bayingiridde bafune engalo oba fingerprints. Bwe ne bagamba musooke mujje waliwo ate ekirala kye mulina okwekkaanya. Bwe ne bagamba waliwo ekirala kye balina okwekkaanya. Kakano omusaayi gwazze guno gugenda gukulukuta ze trails ze balaba. Njagala olabe omusaayi guli ogwagenze nga guva mu compound eno gye gwayise erudda aliwo emiti oba tree line waliwo agenze akwatakwata buli wamu. Kakano bagamba beetaaga kye bayisa hard target search team erina okulabika nga yeetooloola kubanga embeera endaleka tussemu mu dakiika 3 emabega. Kitegeeza ki? Ndi kitegeeza abakoze obulumbaganyi buno sibannabuuka mayiro 5 kati balina okuzingako omuluka guno 5 miles radius bagezeeko okunoonyereza kuba nekirabika omu ku bo ateekeddwa okuba nga alina ekiwundu. Musaayi gugenze gutonnya. Njagala olabe tuladde erudda waliwo olodde yali atuuka. Musajja atuwa ono bakyageze okuleka ne bakwasaganya embeera. Waliwo obuzibu obutuuse ku baganda bo.
What's up, Scott? I can take you to the airport right now if you want. Bamugasobola omutwalako ku airport bw'aba ayagala, kubanga entambula ekayinza omwangu etuuke kaya nnyonyi bali wala. Era ono yamugamba asolomu kavalingako byabadde alina okuleka kandi akola oli ajja bimaliriza kuba ekintu ekikwatagana ku family ye first priority. Keep that 24-hour. Kakano bajja gye baadi meeting ku St. Jefferson gye baatuta abalwadde abali obubi. Omu yazirise omulala yuno. Feeling better, Mr. Meister? Ola bulungi Mr. Matheson. Can you tell the nurse to come unplug me from... Mugambe inasa janzijeko bino. That's a good idea. Si kirowoozo kirungi. In the other room. You should rest right now. Olina okubanga owumuddemu. Also have Munno ali mu mbeera mbi for eri. you while all this is still fresh to you. Oyinza okubaako gy'otunyonyolako ku byabaddewo. So, is someone looking for my niece? We are. Waliwo anoonya ku niisi wange ye. Make any sort of demands? Omuntu ono yawamba yakoze okubanja kunoba. It was very quick. Ebintu byatuusewo bubi. He grabbed her. Yankubiddewo n'akwata omuto. That you could think of that would want to do harm. Oyina omuntu yonna goyinza olowooza akayinza oba nageze okutuusaako kino. No. Nedda. Sirina balabe. No one that I know of. Sirina n'omu gwe nnyinza kumanya. Recent confrontations with anyone? Muyinamu ekkaana n'omuntu yenna. We know her family or friends from Ross's work. Simanyi. Si ku side ya family yaffe oba gyaniba emikwano egya Ross gyakolera ku mulimu. What happened? Where's Eden? Ki ekiriwo? Eden aliwa? Detective Finney. Nze Detective Finney. I'm leading the investigation. Nze nkulembedde okunoonyereza kuno. Ross is in a coma down the hall. Ross ali mu koma side eri. Someone came in the house. Waliwo yalumbye ewaka. Mr. Hunt, there was a home invasion. Mr. Hunter, wabaddewo omu invasion. She's currently missing. Omwana we yabuze. Pawulo oli amugambye tamanya wa famire yaabwe erinamu abantu batajagala ne giyinza okuba emikwano egya Louis oba ku mulimu oba ki. Tomanya. Kuba amaka ga Louis. Omuntu yenna ayinza okwagala okulumya Louis. Smart girl. N'ab'omunju ewaka bateeka okulumizibwa. Onaka muwala waabwe mwana mugezi. Or at the neighbor. Lodi yakatuuka. Sure. Mr. Hunter gy'abadde ewala ebunaayira. I'll go check the house myself. Agamba netta akubaako bye nnoonyereza kati. Omwana yange tasobola kuleka ndi abula bw'atyo. I'd have taken her. Agamba yatwaliddwa wala. Last night. And you... Yatwaliddwa kiro emabega kimu. My daughter is missing. Mwana wange bw'aba yabuze. What is it you're doing exactly to bring her back? Kiki ekyamazima kye mukola okumuzza? And we have a search party out there looking Twamaze dde okufuna akabondo k'abanoonya. for alert, and we have plenty of checkpoints out in that area. Tuyina checkpoints ezimaze okulayingwa out ku nguudo zonna okulabika kandi zikebera buli mmotoka ezisala okudda buli njuyi zonna. Tusubire wanaaba wakukusa omwana mu mmotoka ajja kukwatibwa. Oba ne bannaffe abanoonyereza abali ku bigere. Waliwo embwa enkambwe eziwonyereza olusu n'ebisigadde. Kakano tudde erudda. Ono ye James yatuuka. Bw'atuuka ajja asinda ayina ekiwundu. Tujjukire bannaffe batukire kukula mu ssiini abapoliisi bagamba waliwo omusaayi gwagenze gumansuka. Kyokka yagwadde amansuka omusaayi yakutte erudda ku tree line. Naye nga jjukira tukoma okutegeera Lord James bwe bafunyemu obutakkaanya saako ne Louis naye yamugoba ewaka n'akwata ekkubo n'atambula n'avaawo. Naye bw'aba nga alina ekiwundu kino yakijjeewa. Njagala olabe. Kyava ageza kukyusakyusa ku ngoye. Wuuyo kirabika ate famire erisibakkaanya naye. Yakwata tawulo. Embeera kati eriwo ya bugigi. Abaka waggaddwa era bakuumibwa butiribiri. Mu kaseera kano munnaffe yakomawo. Jjukiro naye atalumiziddwa nnyo. Louis yali mu buzibu. Simanyi oba kinannyanguira okuddayo okubeera wano. Hey, brother. Brother. Mikwano gye gyazze dda. Bwe yakubanga nab'emmundu. Kino kye bayita famire si kuba nozaalibwa ne munno mu maama omu. Muganda wo osobola omusanga mu nsi eno nga twamanya kojja oba kitaawo obaani. N'engeri gye mukwataganamu n'abandugu n'abamuganda wo. Kasita baategedde positi zonna ezazze kwegamba ku media platforms ez'enjawulo ku makya g'olwaleero. Basitukiddemu kuba kiba kibakwatako ekikwata ku muganda we kiba kibakwatako. Kyava akwala ekifaananyi n'akiwa banywanyi baabwe abalala. Balina okutambuza ekifaananyi ekyo. Tugenda kuba tukole ekisoboka kyonna naffe okubaako gye tunoonyereza. Ab'amagye
balina enkola ezaabwe tebaagala nnyo kutawaanya abantu naye obakwata awabi oba oleesa obuzibu basitukiddemu nabo. It's gonna be a long night, bro. Kigenda kubeera kiro kiwanvu You gotta have some. wadde bukedde nga sibannafuna mwana buba bukunidde kitegeeza obukunidde buno bugenda kuba buyitirivu nnyo. Yatambula nadda muli kaakano baasooka ne bafuna lisiti y'aba sex offenders kubanga yabuze mwana muwala Last night. ne batandika waba bayita ba usual suspects abatera okulayika ni beebagajja obwana obuto ne babusamba amakati bamulumbye. Insomnia. Ono yambuuza obaddewa bebamu ku basajja bebamanyi abayiribye obwana oba n'okubutulugunya obuto obutaneetuuka kati atandika ku lisiti eyo gy'abanywa ba sex offenders. I've done some pretty fucked up things before. Banange sunatambula manyi olamu abiri butawanyeemu kaawe wulidde ekintu kiba kyanseererako kyaseerera naye kati ekyo nakivaako era ne nga nsiriddira baana bato kati ne ŋŋamba kati atawezezza myaka 4 n'okusingako tajja yeewozaako. I watched the news and your mug is all over it. Kati ng'asooka agamba ekituufu sina ne kimu kye mmanyi ku mwana omuwala eyawambiddwa kono ndi otegedde otya ntiyabadde muwala. Twalabye amawulire tuyingira bambi amugaana okuyingira mbu balabye amawulire kumbe munda waliwo aliyo. The department must have ran out of pussy. Omanyi oyo omukazi oyo atandika oyagala nnyo okuzungazunga ano oleeta ano kapa zo. Manyi waliwo kapa ne kapa kati ku kapa aba ategeeza kapa. My new hobby. Emmundu kiki ekola ki wano nkeni naako nawoko kafuuse kayisa kange kalala ak'okuba ne mmundu. Didn't hear anything from your road dogs? Bakebera bulwamu agamba ali clean okuva leva mukomera bano bonna baabasibako ku misango eminene ddala. Sajja bayagala ogasamba ne bayitawo buli kadde baliko omuzimu ogubatuma okuluma kati abo salina kye yabasangako. Yakomawo Lewis and Ives Anthony Lofam yabano yatandikwa abasajja baabano. Ono Edward Lewis ye founder waayo Gloria Kim ajja amusomeko ebirala yali Anthony mu mateeka oba munnamateeka. Can I help you? Nkuyambe A few questions about an associate that works here. njagala kuleka nimbako ebibuuzo bye mbuuza muno guukula naye. Ives. Yabuuza oba Mr. Ives gy'ali Doesn't operate out of this office. sibaliwo. Where does he? Mr. Ives yabadde akola ne munnafaani That kind of. Lewis yali mukoma mu ddwaliro kubanga ebiseera ebisinga mu mbeera ng'eno mikwano gy'oyo abafunye obuzibu be balina okutandikirako sikubulako ayinza okuba ni yaleese obuzibu oba ki. Kati agala ajjayogereko ne Mr. Ives abamu kubaddukanya lufaamu eno munnaffe Lewis gy'akolera. Understood. Thank you. Ono yakubayo essimu oba bamukkiriza There's no one that can help you right now. siwali n'omu agenda kuyamba kye kiŋŋambiddwa kene mugaga bw'agambye nti bwe kiba kiba. Advisor. It's an associate that works here. Have you heard or seen anything out of the ordinary lately with him? Yambuuza oba obadde okola ano olina ekintu ky'obadde olaba ekitali kya bulijjo olabyeko abakulu abali ku executive nga bayombayombamu nk'obutakkaanya bonna kubanga obutakkaanya bonna ku table buyinza okuviirako ba individuals okuleka ne bafuna obuzibu. I'll be in. Kweni kale Have a good day. weebale kyava atambula ave wano talina kyafunyeewo. Munnaffe Lewis gy'akolera mu kaseera kano bannaffe baatandika otimba ebifaananyi ebyamuwalajjana eyabuze balaba balina kye basobola okukola buli wamu nga babuuza muzadde yenna tutuula zadde abasinga bamutwalako omwana ne yeebaka naye ekintu mwana kirala nnyo. Baalumba ne bano bannaffe abakolera ku street abatalina maduuka bo nga ge maduuka yatuuka n'okwebaka ku kkubo wange weebaseewa wano vaawo sleeping distance sitwagala you want to gaspirate all over the place you go home. Ne tuyitawo. You sure you want to stay in here? Okakasi oyagala kubeera wano kubanga balisinga ewaka baatiddewo kiringa ewaka kufaawo muntu muba muti osulawo mwekka. Ono yagamba ye I'll be at the hospital if you need anything. agamba ajja kuba ku ddwaliro wanaaba alina kye yeetaaga naye nze ani kyasulawo kakani ayagala kusulira ddala ddala
mu kisenge kya muwala buuba mwana we bw'abadde asula. Genda mu maaso nga yeetegereza kifaananyi bwe buubwo, kifaananyi eky'abasatu ye maama, kifaananyi kiriko ye ne mukazi we mugenzi atakyaliwo kati. Film to The Abducted inatenga bulijjo kuva mu production naga itusiwako banaffe aba Tripai Overseas Agency batute bana Uganda bangi ebweru okulayikani babafunira emirimu. Saako ne banafa aba Peace Life Computers basamwa Cornerstone Plaza EF67. Tugenda maaso musajja atugamuyitamu yavaaga kaaba. Muzadde oba olina okaaba mu kimugunyu kuba muzadde wabaawo emyaka egitakyakayo bakulaba. Bwana buyinza okunyumyako omwami waawe anyinyibala naye nga kobe nga lokyakaaba baneebuli omu wabaawo ekimusobola. Buli muntu yenna ku nsi ayina embeera emusobola. So ebintu byonna ebitakutuukangako teweewaana okuba nsi bikutuuseeko bisobola lwakuba Katonda aba akyakuwadde space. Twadde erudda nakyala yuno naye takyebaka gy'emirimu gya poliisi egyo mu nsi omuli abasirikale abakola ennyo. Afuna essimu wangi yayitawo baali bamuyita. Came across them about 20 minutes ago. Walaba walaba ensikanye dakika 2 ezisse mabega. Customers at the bar last night. Bagamba ndi waliwo omusajja eyabadde ku bbaala wano ekiro kyajja alabika. Need you to tell her what you told me. Nga bagamba mumubuulire kye muŋŋambye. Much to tell, baby. Ye twogere Little girl that went missing? ku muwala eyabuze. We know who did it. Tumanyi yakikoze. Who would that be? Ani oyo? Herbert that was sitting at the bar? Omusiru adde atudde mu bbaala. Broke up on me in the alley. Nanneeriraanyaako mu lukuubo we yazza neekukuutirizaako mu simanyi agala kuluma. Kyokka talina na sente eziruma. Going down the street up to those rich folks' houses. Kyokka omusiru yatuteeri ffe tudiringa n'abasajja bagagani ng'oyagala okulekani ogusambira obwereere. Omanye emipiira emeka gye tuyimiriddewo okwata musiru oyo. Do you have a description? Yeah. Bakubuulidde bw'afaana. Possibly 30s, black jacket. Myaka 3 alayika omusajja gy'adde afaana 3 n'okudda agulu. It's around here, can verify this. Adde ayambadde leather jacket. Gweni kansooka endaba ono agutunda. Kyava jja agutunda y'ono. Musajja atunga jja. You the owner? Yegwe nannyini bbaala. 22 years. Myaka 22 nga yange njikolamu. Wanna get those bimbos out of here? That bustle is hurting my business. Siru bali awo bantawanyisa business oba banaavaawo ddi. One of your customers. Nkwini badde manyi bakasitoma abo. Buli bwayise bu bimbos bunakyalo obulengedde ebweru awo. All the guy did was give them his drink. Omusajja talina ne kye yabakoze. Yagaye mbagulira ekyokunywa lwakuba yaguze gwa bbeeyi ntono. Abakazi bw'abanga abadde anywa muwenge gwa bbeeyi. Kiringa okuba ne adda anywa ziwooka zijoniwooka n'omugankuwemu kakitoko. Oba omaze omuyiwa amayinja bw'aba agunywa kitegeeza agudde eddaala. Kati bw'ataamye butaami nga bulabanga bw'avumye. And running up quite a tab. Ne butandika okuleka ndi. Forever. Bumufutabukira bumubeerako ekizibu. No, that. Ono yenno tabwagala. Era nga bwandibadde bulekerawo okwerengera ku bbaalayi. Kweni ye musajja ki njagala olabe. Kakati nakyala ng'ayitawo. Oluwala okulayika ne bamuwa endagiriro ku musajja. Musajja y'ono. Ne fayiro baagikoze dda. Mu nsi ya leero omuntu yenna yali akoleddwa endagamuntu. Profile esigalayo mu database. Kati nga tukwate kuba okujja. Wano Smith wabeera. Nkwe tebisobola kukola. Zono mpangisa yanta maama tala yagatta switch yazitta. Ali uno kwega sente zonna n'obusaso tayagala sasula wa asula. Anywa bunywi mwenge. Nyumba yo n'ekyuma nga walaji. Month's rent. I had to give him an eviction notice even though Namwanika n'ebbaluwa emugoba mu nyumba n'alemeramu. We got 3 more open units out back.
twalina obuzigo obutono emanyi ne mugaddemu obwo banteekemu ebintu nteekemu mbe nga nongosa nnyumba eno kuba nene omusobola ofuna mupangisa mpaamu essente musajja muzibu. Have you seen anyone come around? Walaiko omuntu yenna yazzeeko wano? Relatives, any friends? Mikwano gyo baki? You know, Nedda. I never really thought that he had any family or friends. Sikirowooza nko nti oba alina famire oba n'emikwano gye. Kuba bukyamupangisa nyo tewali n'omu yali azzeeko wano n'akyala. Okay. Loner. Sajja abeera yekka, he's a loner. Okay. Tugenda maaso. Naye nga nabagambye abeebusi ya Sammy's videos ajja kuba zibatuusaako butereevu nnyo nga bwe kiri ewa Ayubu Ebugembe 7 to 7 ate nga buli James video Ebugembe naye waali nnyo. Efirimu egenda maaso kaakati agenda okwetegereza wano omuli akanaaka k'ebisero mulimu omusaayi lodi abadde mu seeding bayingidde abawulira kyava atandika yimirira buli wamugamba yimirira abanga gwagamba siikuula yimirire. Poliisi yagaba disitulikiti ye nga yakitandika bwe gwaliddi n'asumulula muddusi akanyuga oluta wuli nonamulemerako osaaga ojja kujja kumbona mayenda onataka kwenda wapi kati engeri gyaliko ekiwundu akabengo kakubye awula sipira ketumbuse sipira kegaziye kati yaddukadde eno waliwo ekibaala kikiraabu wabawo abafuluma n'akiyingira muziki gubeera eri DJ n'atuninga waliwo atali muzinyi wabula muddusi abulira mu bitaala kabengo kamutujja kati ayingira ne muntu bantu bangi ebitaala talaba bulungi muveeyo yagabandula waggulu. Omanye essasi livuga bwanjawulo mu kidongo toyina woogamba mbu DJ yakubye eŋŋoma essasi nsidde nti ligudde yagezaako muyimiriza ono naye yikira yali w'amagye nena akakazi kali kamukuba mu bbwa ne gamuggwa musabulira wewe ndeka genda eri genda aba atandika wewe wedemu kiki nekamweriweekako nekakunukiriza emundu napowa yapoyerawo katuddewo ku polisi. How's the arm? Huh? My arm is better than my legs. How's your face? Omukono guli gutya? Mukono gwo guli bubi si nnyo nga gundi naye gwe face eri etya? Bamunyodde omukono ne gukyuka mu kumukwata. Stone. I left the ball. Nyonnyola. Get off me! Agamba yavudde kabaala. Pervert! Shit! But these bitches following me outside. Abakazi bano banemeddeko nnyo okungoberera bankozeeko effujjo. Yabadde ageza kukwana kuba okwana kya bulijjo. Where you going? Era si musango. Kali bamubuuza ogolagawa. Kali kumba obuwala buno waliwo yali yabuteekawo bwetunde nga yebagabana. Lodi amuleetako gwe lwaki oye oli ku boosi waffe omu gulabe gugiro genda eri teyagadde kulwana kino kyannyonnyola mpirawo oluyi mukazi omukuba oli oba omusaasira akamu ku bano ne kamutunga kyokka yakasindisi busindisi eri agamba yazza ku bbaala oluvannyuma lwa pate bwe bamugobye ewa mukwano gwabwe mikwano gye Louis we yamugobye President? wagenzeka wa Louis To go for help.
nagenzeeko nga noonya obuyambi has always been someone I could trust. kubanga be bantu bokka abaali bali okumpi nange be yali amanyi. Yazze oluvannyuma lw'okutungibwa ku bbaala yagezezzaako konkona Louis yabadde munda wabula mu kaseera kano Louis yadde mweraliikirivu. Is Tom here? He is. Can I speak to him, please? I could use his help. Agamba yeetaaga buyambi. Look, I don't want any trouble. Saagala kumalako mirembe. I'll go get him. Nkeni kangende oli muyite. I'm not buying it. Tetubikiriza byogera. Yaluddewo nga tebamuwa buyambi. Kaakano ate oluvannyuma yalengedde nga poliisi ejja. Jjukira baasoose kuyomba kati yalowooza bamuyitidde poliisi. Bwannyonnyola nti poliisi we yatuukira yali alaba musajja tukwe kudduka ngadde erudda mu tree line eri wano we baalabidde omusaayi. I've had my fair share of trouble with the Lord. Yali tayagala kubanga afuna mitawana nabo. Third strike. Now, if that motherfucker did a call cup, I would. Well, he didn't. Omusiro yakubye poliisi ennone. Right now. Kwensi yagiise. Know about the home invasion. Kiki omanyi ku kulumbibwa kw'ewaka? So what you're telling us, Lwaki totubuulira? you weren't aware of the home invasion? Kyotugamba okujja kwabalumbaganya kati lwakutegeddeko. We matched your blood to the blood of the house. Waabaddewo omusaayi gwe wonna webweru w'ennyumba. We're coming clean. What you said? Mugamba ki? Your friend's daughter. Mukwano gwa muwala wa mukwano gwo yabuze. You wouldn't happen to know where she is, would you? Omanyi waali? Kati ali kino nakyo ekyamwawula. I see what's happening here. Ndaba ekiriwo kati. The good cop and bad cop bullshit. How dare you? How fucking dare you? Obwedda tamanyi kye baamuleetedde. Abadde amanyi kye baamuleetedde mitaana gya bbaala si bwe kiri. Lawyer here. Era n'okulengera poliisi ng'ejja n'adduka yadde amanyi gwe yagambye neetaaga buyambi yamuyitidde poliisi. Ebintu si bwe byabadde. Here, speak to Mr. Whitaker. Why would that matter? Oni amubuuza ayogeddeko ne Mr. Whitaker. Found at your place. Yazzeeko ewammwe ekiro. Louis. We're still testing to see if it's an exact match, but I think it will be. Yabadde ayagala buyambi we kyadde kigambibwa ono waatuukira. Hunt. Please help. Kazaala mwana kumuwa waatuula agasijja. Someone? Mwina gwe mwafunye? Mr. Smith Whitaker was brought in for questioning. Twali tufunye Mr. Smith nga bakyali mumubuuza bibuuzo kati. He's my daughter's godfather. Oyo ye godfather muwala wange. Hence why I wanted to tell you personally before the news breaks out. Andi ensonga lwaki njagadde okugana naawe mu buntu nga muli tegana byasanguza. We're still trying to figure that out. Akyali mu kkomera kiti bamutako ntulana kye tulina onoonyerezaako. I cannot give you any more information. Sikyayinza kuwa information mulala ku kyo. Are there any recent events that you can think of that would cause Smith to harm you or your family? Oyinza okuleka nti olowooza ku ngeri yonna Smith gy'ayinza okwagala okulumyamu ne famire yo. Onagaana edda. It was nothing. Talina kyali. His family. In fact ffe bantu babadde ajja kubanga Smith mwavuyavu si mugagga nga bo. Certainly wabula ewaabwe jjajja. out there that would indicate so. Naye lwakuba Louis adde nga tamwagala. Chances of solving it go down to about 10%. I assure you. Ekibi abawamba abantu ebiseera ebisinga babawamba kubanja ssente. To find you. Naye sibanafuna dde essimu yonna. Ate ku ngeri gye bakubyemu Louis bali babadde ng'ekigendererwa oba ekirala. Well, my daughter is still out there waiting. Omwana wange naakyabuze mutunula. We're gonna find. Tujja muzuula. Tukusaba okakane. 36 hours and counting. Essaawa 36 eziyise n'endala zikyeyongerako. Mwana wange tannazuulwa. Mulimu kimu kungumya. Kitegeeza ki? Yayitawo. Nasooka ajja ku Google ku baana abaakabula. Baana baabo bangi babuze. Ambalat. Abaana ababuze
kakyava jja n'afuna ekifaananyi kya muwala we Hidden Hunter muwala we Ukraine Mr. Hunter yanoonyeza ku sex offenders abali mu bifo ebyenjawulo Alabama naki na wano kyava afuna Nandez Joe walo Yespa naki ono agenda maaso n'okuteeka ebikolwa ebyokwekakaatika amakati wakati w'abaana abato myaka 14-15 abali mu muluka yafuna amannya Hernandez Norosches n'asooka afuna lisiti eyo bw'ofuna lisiti y'amannya ebifaananyi bojja bifuna kati n'atandika okunoonya abantu bonna poliisi bwe yali esibyeko mu bikolwa eby'okubuzaawo bwana obuto kubanga ono aba sikidinapa ng'ayagala ka ssente ayinza okuba is a child molester oba omuntu atulugunya obwana obuto mayina nnaku zino skin trade eraze wala oli akwata akaana n'akananika myaka 15 katunda kati gwe yagoberera yayina ababaaya yabayita aliwo akayaaya akangoberera teke netandika akanyoola gano abo n'abayoola talina kye yabajjamu n'atandika okugoberera omulala Hernandez awedde kintu awedde waliwo omulala manyi bano seba abakozi b'ebikolo berabeera beegendereza wuno omusajja agula bugoye bw'abaana ate ali ku lisiti ye omusajja agula obugoye bw'abaana abawala abutwalawa yabeerawa njagala olabe kuba yafunye bulungi ebibakwatako sibalina baana bayaye bali mu kulimba bulimbi naye sooka olaba ate ebyuma kyova olaba abantu baagala nnyo fancy cars moroka ezo ayagala agende ku kirabu athagavimbewo kyava jja sanyisa okulaba banne bonna be yaweereza nabo mumagye abantu ekintu baakizza ku leva endala kati abaali ab'amagye abaakyusa obulamu ono wuno tumulengera ali mu byamaguzi abasinga baava mu magye ne badda mu byamaguzi twogera ku byamaguzi bitegeeza ayinza oba atunda nte ebibala oba mulunzi kaniga mugabe waŋŋambye biibyo kyosaba kyakutuusaako yamusamye auto machine guns. Hey, I have my guys put word on the street about your daughter. Nawulidde mikwano gye boogera kubula kwa muwalawo era naffe situtudde kyonna kyoba oyagala otugamba era tulina gye tutuse tujja kubuulira efirimu egenda maaso Batomanux baani be sinnatuukako bye njagala okulaba kati nabagambye ekyengera ziri wakiwonvu videography kati ono ali mu kasabbuuni assaako ebifaananyi wali neyeekuba akajegere kalonda watu abeewo baba n'amadu baagagula wa naye baaba baagula mangi alina ka kompyuta assaako bifaananyi byabuwemu kati yawulira akonkona kyava jjalabe matala no gavuddeko kyokka awulidde ebitomera oluggi baasi sajja ajja ne tooki nanoonya akambe tonsemberera ono amumulisizza tosobola kumanya pozisoni ntuufu oli waali zembaaga ate amasanyalaze ono yagagjeeko talaba buli lumulisa lwa tooki mugiramu oluyi tomanyira wano wange tomulisizaawo baasi wekaleega banange oyagala ki neera oyagala ki aliwa simanyi yani simanyi nze ebyabaana sikyabiriko ogenda okwetegereza engoye ze wabadde ogula ate ogenda ziwaani wabadde ozigulira ani
she is. I don't know. You fucking dynamite. You oyagala fakat. know anything, and I tell you if I did, I don't know shit. Senga mbadde manyina nkubuulidde. Oba oganye buganyi. Kale, nasala obugalo. Sala obugalo. Kwendi obulaba. Kati ngenda kisaawa fulumira. Tonkita ayaba musa kiso mukululu. Bannange. Kyava aleeta. Atunuza mu nkiza agala musala muliro. Muliro ayina mungi mukwata abaana b'abandi. The girl. I'll tell you. Ngenda kubuulira emundu atojjayo yakinga n'akambe kenyini mbaddemu awakanyakizaayo. Bambi. Yitawo. Ngenda kutwalayo. Katonda watu. Where's your daughter? Muwalawo, agala muwalawo. Naffe tuba tubaagala. Aliwo naawoza oyagala muwalawo naffe tuba tubaagala. Just keep going down a little more. I think it's... Vuga yongerako maaso awo waliwo koona mukoona. You better be right. Oyina okuba ni goyogera ge mazima. Naye singa mubaamu obulimba bwonna ojja kukinnyonnyoka. Nagaye kagwa kafume mu Kasarod. Wojja okulaba kandi firimu zaffe zino ozisangawo wamu ne Saka videography. Naye wakagwa wennyini mwabaagala ate okusubula ebinnauganda bw'oba olaga. Edduuka eryo lisuubuza ebinnauganda byonna ebipya eby'omulembe n'ebyo ebikadde byonoonya. Ewa Brenda Kagwa Videos kafume mu Kasarod. Tugenda maaso ne firimu. Just let me go, please. Mami tonzita bambi. Saagala kufa. Are you sure? Yeah, man. Please untie me. Please. Bambi sumurula. I don't know, man. Look, I only drop off some speed here, right? I got nothing to do with... Ono najjayo omuguwa. Swear. I never touched her, man. I never... Yamuleeta mwana sikwatanga ku mwana wo. Nsubira bwereere sikwatanga ku mwana wo. Sit tight. Sikwatanga ku mwana wo baba nange ddala abaana b'abantu benkwatako ab'emyaka 45 bankya. Yava ku bwana obuto. Nabavaako bannange. Wiiki ewedde nalina wana. Kali yasooka n'amusiba kantuntunu. Basi nayimirira erudda kyokka n'otula tumuli bubi. Otule tumuli bubi. Efirimu egenda maaso. Kati bwakyali awo. Bugenda okukya. Awulira alinga ali mu luyogaano lw'abadde olutalo. Basulayo. Oli amugaa mu nnyumba eri mukona n'apaakinga eno. Agenda okuzza amaaso ng'alengera akaana kajja katambula kawalake. Alengera kawalake kajja katambula. Bekagezaako muyita. Kumbe ono acomye. Musajja acomye. Abadde yebasa. Walalala guguno mujje bambi. Kayikuzi. Adduka ayita kayikuzi. Ono kasaawuli erinnya ery'okuyiikuula terisobola kuba friendly. Eryo erinnya terisobola kuba friendly. N'akomawo n'asumula mu katalogo. Soka sakobode ama. Jawo koloti. N'ayingirawo ne magazini endala. Osaaga. Kayikuzi. Kayinkuku. Kwa nini hiyo? Kayinkuku. N'ayingira. 10. N'asonga. Amaze oyingira amatwale. Egenda maaso. Ayingidde amatwale. Bamulabye dda. Tumanyira ewa Kayinkuku. Kayinkuku n'avaayo. Osiduwadira ewa Kayinkuku.
Vayo kayinku kwasakamu kuba amasavu gano wowe mama nfudde kai kayinkuku omulina osimika. She screamed real hard. Oh, you're too late, Vic. Ole chikereze. Too late. Chikereze. Obonzita. Waliwo omulala kayinkuku ayina abooluganda kayinkuku ne wabaawo amugyawo ono kyava dduka ekibambulira. Oli agenze muzanyira kwani? Kumbe mnataka leta mchezo. Kwa nini yeye mnaleta mchezo yako? Tugenda maso. Okulajana ani alajana okugulawo sajja bamize bannange n'okuzaala abaana abalungi si musango naye munnange oli omusajja abeereri nga kyamusamba ng'akimanyi omwana tasobola muyita mitendera mituufu n'amukkiriza. Obwana bw'abandi obuto bulina enviiri ziri zennyini z'otunulako n'owulira ng'oyagala ogoberere n'akajjayo kati agenda okajja gye badde bakasibidde bali balina gye bakutere ne badduka kyava akassa mu eno siwali mulamu yenna aliwo namuga abeeraawo mala okulaba wano wesikunona poliisi ejja kunona kati yadduka akomawo. Kyava dda muyiye eri emmoroka nzirusi emmoroka laba enkwami yiyo ba emmoroka ogambye edduka ndabanga eyavula vuga nnyo giyaziweddeyo emmoroka eyagala kwewola giyeza emisinde zaweddeyo. Lindako okola kirinda ngenda kimulaga totugoberera 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 jabagoberera okubagoberera ekyo kyo banange abano kati ogenda okuguka eno waliwo enguudo bbiri mulumu n'ayita mu wendala maaso lusisinkana kati ayita mu luno n'abasooka maaso jjukira eyo enzirusi asigaddeyo nadde luta omwana ate ozanyira ku mwana w'omuntu okola ekikolobero kikola ku musirikale tebatera kutaama naye bw'atasalawo okutaama kati yatuuka maaso n'amanya we baggukira yabaze dda road map wetatuwetire wano tumaze omudduka aba awedde muwanya ara nonya buleki emmotoka enkaddirwayo ofuna buleki anonya wawetera kuba lyafunze isabula omupiira yaye n'agikuba omwereka mubadde mu dduka ki bwe mba temuli badduuyi mubadde mu dduka ki
genda okwetegereza waba kayikuku. Where's my daughter? Muranga aliwa. Where is she? Aliwa. Wa. Sijana kuogera. Kale nugenda okwetegereza. Sajjano yadde bakyamu era ebikolo by'okuwamba abaana b'abantu babirimu. Naye tasanzeewo muwala we babeera ate asanze omwana wa muntu mulala. Era muli abadde ku Suwadirundi wano ateekeddwa bamanyi muwala we gyali. Bafaafaaganye nabo. Naye nga be balina omwana. Kubanga ebyebuzibwa byo bikyali bingi, omwana aliwa. Efirimu yaffe ekyagenderera maaso era twagala tumanye luddala gye biggweera ne sinema eno. Ng'ajja kunaaba ku ngalo. Olutalo lubadde lwa mbirimbirimbirimbirigo. Mbirimbirimbirigo ya basi. Ng'asooka yeeyozaako bulungi nnyo. Kumbe mu kweyozaako ate lengera bw'atandika okujjukira nalulungi kazaala mwana. Omukyala yo yasimayiringa ng'alinga ekisimayiringa. Kale nno buli waatunuulira ati ekirowoozo kijja jjukira abaana abanga bombi n'omukyala. Ekyo nakyo nno kiba kitundu kyakwagalana. Ajjukira ng'amwambaza empeta. Mukyala alinanga simayire era tunula luyombo. Kale nno baafuba nnyo okusiitaana. Era ogenda okijjira omukyala ono ku birabika okuba ndi yafuna olubuto. Ate okufuna olubuto kitegeeza kuzaala. Mwana tayinza kwavula n'atatambula. Nze ennaku nnyingi eza birthday baazikuza era omwana we baamutwala mu bifo bingi okumusanyusa. Obwo bu moment tebusobola butadda nga flashback mu bwongo bw'omuzadde yenna. Bingi be baatuukako obuseera obw'essanyu n'omukyala. Ne lwali olwo omukyala atandika okusesema. Kwabagamba omukazi ayinza okuba olubuto n'asesema naye tasesema musaayi bajja ew'omusawo n'akabatema. Omukyala ng'alina obulwadde. Bulwadde bwe yalina bwali bulala. Abantu nno tugenda okwetegereza omukyala baamussa ku kimo. Yalina kansa. Viri zigenda bazisalako kyeyagalire. Kubera bw'otazisala eddagala lyennyini erijjanjaba lizimwa. Ze ziri kunyula kati omutwe baguyikola ki? Basooka kugumwa. Mu kaseera ako omukyala yajjukira omukwano omungi omwami gwe yamuwa. Ebiseera eby'essanyu bye babeeramu n'omwana waabwe. Bimu ku bintu batasobola kwerabira. Era mukyala yamujjanjaba. Wabula yatuuka n'atawanyika. Munnange Smith ye yaliwo mu kumugumyagumya nga mukwano gwe. Tasobola kwerabira busimayiro obwo. Omwami yenna waaba alina ebintu byeteerabira ku mukyala ne waaba yamukyawa. Beera ne mukyala wo nga buli yayomba nga aginika oyo ajjuluka osobola omujjukira oyo tajjukirikika oyo. Buli waatunula bw'ati atunula ng'akamasu. Oyo oba oyagala nnyo okumwerabira. Kale no mu kaseera kano tukwate kubo tudda mu ddwaliro. Lewis tanadangulu. Embeera gy'alimu yeno gye bagamba asabirwa busabirwa. We tuddira ku poliisi. An innocent 14-year-old who was kidnapped in her neighborhood of Mammoth Park. Mawule googera mwala omutwe wa 17 yadde yawambiddwa mu Neighbor Park. Miles away from this home, down the street in a car wreck. Era miles ntono nnyo okuva maka gano we twasanze emmotoka eyagudde ekigo. For this mystery man. Poliisi mu kunoonyereza kw'abantu bano
babadde bakyabalina era bamanyi baali babazi ba misango. Naye omuntu ono omwami ono atannamanyika yakoze ekikolwa eky'okutaasa omuwala ono kuba omuwala annyonnyola yataasiddwa omuntu gw'ataategedde. Alicia girl's home tonight. Omanyi olabeerawo vigilanti oba omuntu yenna eyeewa ogwennakyewa okujja okukola emirimu gya poliisi. Ekintu ekyo tuba tulina okwegendereza. Poliisi erinnya lyayo ba credibility ebekka. She changed her tune. Okwetegereza. Admitted stabbing Smith. Ono yakkiriza kakati omu ku bamalaya bali baamuleeta yakkiriza Smith yamutunga era baamukolako olutalo saako n'okumuwaayiriza nga bye boogera si babikakasa wabula baamuggulako olutalo lwa bukyayi. Atugulira aki obwenge bwa layisi kyokka nayagala nnyini otwefasa ate nga talinaamu kasente anti abakazi ogenda okwetegereza ono atandisa okunyenyanyenya akagalo. Sozotyashanisayini akagalo ako kiraga omwoyo gukomawo. Omuntu ali mukoma omwoyo guyinza okuba guli kibaale nga gwoli mulago guba gwadduse kyobula emyoyo gitya kuba oluyine gudduka gusibira ntuŋŋamu gwe ne gukuleko ekiruddu era essaala bwetaba y'amaanyi tegudda. Akajuza training eyakasameme wawulirira essimu kyava gyagikwata. Sokoni It's okay. azza engulu. Just squeeze my fingers, okay? Just keep squeezing. Good. Sokoni genga tutulabe bakuwenga yasobola oba okusobola okukwata. Sajja bakuba. Thanks for calling me. Teyakubiddwa laddu naye engumi ze baamusabula. How long until I'm able to? It'll take him some time to recover. Kigenda omutwala esseewo oba From what we're seeing, so akaseera okutereera. he's been showing signs of rapid progress. I'm right here. Where are they? Where are they? Wuuyo You. azza engulu. They came in. They were inside. They were inside. Okudda engulu babaawo olugendo lw'amaanyi. Ne tukomawo. Ono yajja ayogereko ne munywanyi we. Baamwambaza dda yunifoomu ya kibooko. They're trying to pin them shit on me, bro. Ne bansako emisango gyonna bro. Not a big deal. Naye si kyamaanyi. I've dealt with worse. Hey, Nababulira it's nze. not gonna happen. So kigenda kuba. I'm a coma. He's recovering. He'll vouch for you. Kasita oli awona Louis. Ever since we got back, Okuba baakomawo. haven't been the same. Embeera teyali y'emu. Baatandika omwawula. I have gone overboard with the drinking. Kale nafuna obuzibu bw'okunywa omwenge sikyegaana. Naye tekitegeeza kunkyawa. Oba omwenge sigunzijjaako kumanya nti sitegeera. You're sorry. Sonyiwa. Kuba saaliwo. For you as much as I. Ye munteeka amutegeera. Bye, bro. Brother. You've been supporting your family. Babadde baawamu nga bafamire. I'm sorry. Byonna ebyabeerawo nsonyiwa. Saasobola kuleka ndi nzija okutaasa omuto. Kubanga bw'otaba nze nina okubaawo. Era kinnuma. Sonyiwa kubanga nalemwererwa ekyo. Godfather oli waatabeererawo ono abeerawo. Why? Civilian life has no meaning to me anymore. Bw'obanga olina obuvunaanyizibwa muno bwakwesize nabo n'otabutuukiriza oba omuwaddeyo oba omufuddemu nnyo. Tofaayo. Listen to me. Puliriza. I'm going to find Eden. Ngenda kuzuula Eden. And then we're gonna get you out of here. Naawe ogenda va mu kkomera. My word. Ekyo nkuwa ekigambo kyange. Kale bro. Yingira 5. Kaakano ono ng'asooka adda mu kafo gye baliira. Okay, detective. Olyoke detective. Careful. Yali nnyo kasitoma wa wano. Oh, I only ordered one. It's my lunchtime too.
yamugana ntumize sowaani emu kati kumbe yokubiri agamba ye neranki ye. Thank you. Webale. Plus, I'd also like to get to know my best tipper. It's a cute kid. Kana kalungi kale. Do you have any kids, detective? Oyina ku baana. Finney, please. Ye detective Finney. Neither do I. Agamba talina ko naye aga atalina. I sure as hell wouldn't let them be glued. Wabula ebiseera ebisinga abantu okuzaala abaana bamala kwegomba abaana abalabe bayina naye neyegomba okubeerako maamu bataata kuba abalala alaba engeri gye baba beeyisaamu n'abasanyukirako muli n'awulira nga naye yandiyagadde aba ekintu bwe kityo. Kati bw'atunulira akato kano ate alina ekyeyajjukira. Thank you so much. Webale nnyo naye nina kyenjukidde ekyomugaso ku musango gwendiko kwe kusasula emmere n'adduka ave wano. Yakomawo kyava abikula fayiro ku musango gwaliko omupya ogw'okutula kwa Louis n'okula kwa Eden. Yajja ebifaananyi byako kyava atandika okwetegereza kimu ku kimu. Laba agenda okwetegereza waliwo ebifaananyi ebyakuwa omuto ng'ali ne bakadde be. Yalina tablet gyali aleze mu ngeri yali agireze mu ngeri yali yamukwana ekitegeeza temuva ku lusegere kyava atuukira wano. What's this? Your daughter had a tablet she used. Muwala we yakozesa laptop alina tablet gy'akozesa. Tunes on it together. I gave it to her for her birthday. Yagimuwa ku mazaalibwa ge. Wabula mu kufailinga details na buli kimu kyonna ku musango guno oluberyeberye tablet eyo teyasangibwa wewaka. Ekitegeeza tablet abaamuwamba baleka baagenda nayo. Kaakano laba. Email and password to the cloud connected to Eden's tablet. Kakati I got a tablet from the house. Exactly. tablet zino oba amasimu gennyini ag'ennaku zino Internet signal there. bafuna kye bayisa internet signal emirongooti gyonna ejja internet gisobola okuleka ni giraba tablet kebeere laptop Mode, the device can still keep era device basobola okuleka ni bagiraba nga bakozesa internet it. oba satellite It needs to kubeere ng'ogijjemu line kubeere ng'okoze otya yo nga unit ne laptop yennyini omuntu abba laptop lwakuba nnyini ogoba ogibyeka batayagala kukiwa budde laptop basobola okumanya bulungi nnyo weebeeri tomuntu alina kyayinza kukola unity ng'eyo okubula ku face ya satellite bategedde nno tablet gyeri njagala olabe kaakanno abawambye omwana bali mu buzibu kubanga bamutute ne laptop oba tablet. Hands up! Keep your hands up. Batuuka weeri sigina ebagambye eri wano ono gwe basanzeewo. It's clear. Relax, kid. Put your hands down. Kale kiryoka emikono sa wansi. Olina tablet wano etaliyo eri mu drawer. Abagambye eri mu drawer. Just kind of hanging out right now. Ono kyavajja njaseeko. Where did you get that? Wagijewa. I didn't steal it, I swear. Ekyamazima saagibye. Off of our truck a few days ago. Tulina ino gye tunona gundi kasasiro saidi eyo batutuma ebintu kati gye tunona kasasiro ne tugikola ki kubanga Morton, you tell us where you got that. ogenda kwogera watuufu we wajja tablet eyo. Sure, yeah. Kubanga bw'abanga si ye yawamba we yagijja walina okubanga ali kakwate n'abawamba. Oli abagambirawo batwala kuba embooko za poliisi ndala zibaamu magaluta kusuna na njala. Mbaamu sikurudereva agisimba kabuuyi n'otokota enjoka. Tugenda maaso. Ono yabaleeta ku kifo kwe kuyitawo ye n'abasongera kifo kyekino kane bakisalako. Mbu yalonda nonde screen neyatika wali omukwano gwe yadde amusuubiza omuzimbira mu screen awo agenda afa gavimbe. Njagala olabe kali kumbe poliisi esindise ababenje baayo bakaliba kifo bakisazeeko dda buli wamu. Embeera nzibu kati balina bolt kata
eyo esala ekyuma ngeringa esala omuziŋoonyo. Ehe. Tugenda maaso. Ogenda otuuka eno waliwo abasulayo. Lodi ekifo kye yasanga weba tugenda maaso. Ekizimbe kino kiringa ekitaliiko muntu yenna saawa eno. Niwaleka waliwo asulayo oba ng'akuuma waliwo ebokisi ebiriyo. Ono yambuza olowooza ki kati? Forensics on the way. Yagamba ni ba forensics bali mukbo bajja. Balina okugenda maaso n'okusitaadinga buli kimu. Okebera about timu ya forensics. Ono kyava atuula wali. Kufuluma. Baade bamanyi batuuse. Naye wano balina kulwa at least. Kati nakyalaba atunula ogenda okwetegereza. Ku kisenge kuli waliwo engeri y'akalaiti akakubamu. Kava bweru. Nenga sikava bweru. Kati yasooka n'anoonya akakuba wano kavaawa. Kumbe kava mu katuli kano. Waliwo laiti eyita wano. Wange. Grab that. Kyava afuna ku robba. Wansi. Ogenda okwetegereza. Kana babadde bakagalidde wano. Ne bakajjayo. Kana bakataasa. Musajja atubamukubira essimu. Ng'akaana bakalina. Agenda okuzza amaaso. Nga kalengera taata waako. Kikava kajja. Kasobola okumusinkana. Embeera ebadde nzibu kamala. Musajja atu Smith badde basibye wa bwereere. Bino sibiina bimukwatirako. Nakyala yatunula. Munaffe Detective Fini. Ono kwe kulaba ono engeri gy'akutemu kawalake. Amanyi okwagala kye kutegeeza. Ono yenna abyeyagalira ebyo. Kuba tamanyi mwana ku nsi. Tamanyi bwe kiwulikika okuba maama. Yamwebaza mu ngeri yakunyeenya mutwe. Ono kwe kweyongere kubanga kye yamusuubiza asobodde okukimutuusaako. Tugenda maaso. Kale n'oluvannyuma ng'amaze okuleka ni wayita omwezi mulambirira. Babe. Munnaffe bakwata ekkubo ne bamusiibula. I'm a nice guy, right? Yeah, you are. Kanda atubeebu kwenti kyoga ni musajja mulungi. Very true. Hey. Welcome home, buddy. Webale kuddaka mwana. Okay, it's a long enough hug. Aga nene. You look good. Thank you. Webale. So is Eden here? Yeah, upstairs napping. Food's ready though. Okay. Hali wakwinji ali waggulu. Go for it. Nekirala akamere kaayidde. Thank you. Webale mwana. Bamusiibula. Kyava ajja. Kakano bwajja. Yatuukira mu closet erudda. Alina bye yali yakwekayo. Yali simu. N'ayitawo. Yava agissa ku muliro.
kaliro kalayika kaali kagwako akaliro. Ross. Ross. Why? Whose phone is that? Simu yani. Guys, food's about to get soggy. Abaye emmere teewole. What is this? Kakyava mujjako essimu. Agenda okukebera essimu. What are these threats? Zino threats zonna zaaki. Alayika baali bamukanga. What the hell am I reading? Biki byensoma? Omanye ebintu by'ennaku zino abantu. The firm. Agamba ni kulo farm. They gave me anything that I wanted. Bampanga buli kimu kyonna kinayagala. Maka. Cars. Motoka. For free. Yeah. Kuweerere. No, they weren't bonuses. I thought that that's what they were, but that's not what they were. Ng'akimanyi balina kulekani bamukozesa era lowooza ajja bakolera. Clients' outrageous fees. Obuweereza. Until I paid them back. But it wasn't enough. Kakano waliwo akasente akaasuka yalowooza nti alina kusasula nnyumba batandika omubeera obubi. And fraud. N'atandika okulabikanga asasula akasente kawe ne kagwayo n'alowooza nti kiwedde. Kyokka yagenda okyetegereza nga waliwo obufere obulala. Bufere ki? Ekintu kyali tayisobola kulekani agumiikiriza omuli okulumya abaana b'abantu. Njagala olabe. Annyonnyola olunaku olw'ekiro lwe babalumba kwali kugezaako kumukakasa. Ono ye bamukyapirawo oluyi. Sajja bajja bambadde obukookolo. Olwo ekiro ekyo kyennyini munaffe Smith ali ku luggi. Ono yatunuulira ono amaaso. Ng'aliwo omuntu ali munda gw'atategeera. Kwe kudduka yeekweke. Weeyagalira okukwekera essimu ye. N'ajjayo akabundu. Ne bano baali badde. Nva mu nju yange. Yawulira ebimyansa munda jjukira ali balina emmundu eziriko sound depressor. Lwe lutalo lwali munda. Musajja atunga atidde. Sajja lyamugwako. Mr. Lewis would like you to get back to him, make your payments, and keep your motherfucking mouth shut. N'agamba ne omukulu yagadde okulekani abaako kyayogera naye bwana Lewis. Era omwago gukuume ng'ogusirise tubaako olabika okuba ni olugambo olusaasaanya. Omwana bagenda naye. Omwana we bagenda naye. Kaali kakutte taabu ne bagitwala. Baasibira wano. Taabu n'akikuba eri. Kibebentula screen watu bwe yagyonoona. Kati n'akisuula wano. Ow'akasasiro wano gye bajja. Jjukira kasasiro oyo mugaso ku bantu abamu baddayo ne bamuprocesinga. Okolamu ebintu bingi eby'omugaso. Gamba ng'ebbookisi ezo ozirisaayikolinga. Hey. Why? Hey, we got a problem. Tulina obuzibu. You were supposed to only shake him down. Wabadde mulina mukangamu. Fucking coma right now. Kati sawe naali mukoma. Look, things got wild. I had to do what I had to do. Ebintu byanoonese nange byanyonooneseeko naye nkola ekyo. What witness? Waliwo abadde alaba. Ani abadde alaba? Kwani mwana muto. What are you saying, you fucking idiot? They don't have a little girl. Kikyogera nti omwana sibalina baana. Where's she now? We have her here. Akaana kamanyi ki kwani tukalina wano. What do you want me to do with her? Nkakolera ekyoba. I don't know. That was part of the plan. Ekyo tekyabadde mu pulaani ekyokuwamba omwana n'abatubye mugende mukange mu loodi. Yeah, do that for now. Let me figure out a way to get rid of her. And don't call me anymore. Naga atoddamu okunkubira gwe mufune engeri gye muyinza okulabika nti mukola ki. I'm sorry. Musaasa mukimaliriza. I had no idea that they were going to take it this far. Nali simanyi ebintu bigenda kuba biwanvu bwe bityo. Era ye ne mukazi we yali tamanyi ebintu binaaba biwanvu bwe bityo. Mukazi we yaani? My daughter was kidnapped. Bano ba lupanka. Held in a fucking warehouse for days. Ono ye mwami
innocent 7-year-old daughter from your house. Omwana ngo emyaka 7 naliko okubanja abwewambibwa mu nnyumba yo kubanga alina obutakkaanya ne banne be yakolagananga nabo ku mulimu baamukozesanga emirimu gy'obufere n'ayagala okita ate mu mbeera ng'ezo eza kampuni ez'amaanyi oba balina ebyama byabwe n'olowooza okubisaasaanya oba bw'obagamba nti bavuddemu baba balowooza kimu kya kubisaasaanya ekiddirira baba balina kujjawo kyova olaba waliwo abantu bemulina okukolera nga bamafiya bw'ojja okubakolera tebamala gakuleka kugenda kubanga oba oyinza oba exposinga kati lwali baali baagala mukangamu kubanga baali bakyetaaga omukozesa mirimu gyabwe egy'obufere ate ye ng'abikooye kyekyaleeta ebizibu bino byonna kati omukulu yuno atambula avaawo agenda ne waliwo piki ezijja bbini waliwo piki ezitusalako storage Hey, Raz, keep an eye on those 2 bikes in the back. bali mu kyovo yavaawo etanga ddamuli zino ne zigoberera limozini y'omukulu neekwata muli omanyi ng'onoomanya omuntu oba goberera batagoberera ekyo olina okukola zaayawukaniramu wano endala ne zigoberera enjeru. I'm sorry, Mr. Lewis. We got a couple of maggots rolling up on us. Huh? Here we go. Here we go. Lock and load. Hapana. Ne bazijjayo. Katonda watu. Waliwo abagoberedde boss babiri. Epiki ebbiri zagoberedde banene na zigoberera boss. Boss yali mulimu. Badduke. Ne wabaawo endala ejja. Muzanyira kwani. Banezo gampeddeko. Gakuweddeko ene sawa yakakukugwako. Bananga. Wewe. Chira. Nsiye basa. Kuyeka. Bali basirikale bamagye. Bali basirikale bamagye. Wate sasi. Mukulu asobeddwa. Sente eze nnyingi ezo. Ezo zijjanga endalu. Zibaako eŋŋumi. Moroka ejaminze. Ayiribizza abantu bagenze ku bitanda. Ogenda okwetegereza. Neeyimirira. Ne bamusalako. Oluggi ne lweggula. Ani agivuga? Emmotoka yeesibye dereva kiki? Bosi agala toloka n'emmotoka tageti ba mukono. Bodegaadi Miranga. Bosi Sabawa bagitadde awazibu. N'amulagako. Laba dereva. Ye n'afuluma ne yeeyongerayo. N'agamba bino byonna gwe wabitandika. Kale ebimalirizo nzite. Oba osobola. Ku kye wandikoze lwa ku kye wakola wandibadde ottibwa naye kati tukulabula. Ffe bwe tuti bwe tukangamu. Ono yakangamu byampi kati bo bakangamu bya mmundu. Nabo bajja omukangamu. Sinayipa gyali. Kiryoke bamaze omukanga.
era bwaddamu okulaye kandi alumba amaka ga mukwano gwabwe bajja mukola ku Smith najjayo y'abasniper okukanga kuwedde baade bamubaze dda nga bamwagala awo kyebava bajjawo zirukunama bakwate kuba okulaye kandi beeyongerayo ekibaleese kiwedde mugago no bazze mukanga mutolowooza ndi sente esobola okukola buli kimu naffe embeera tusobola ogireeta okugagga kati yafuluma nga bodegaadi n'ebyoku bodegaadi abikooye abasajja bakusalako ne bakusa abantu bwe bayinza okubbira kiwooku ne wabula kuyamba kyava akwata essimu yeebuzeebuze alina kunoonya ngeri yonna gy'alina kukwata kuba okuva wano embeera bano bwe batebagisanyalaza kale nno mwana mulenzi gakwata kuba okulayikani yongereyo hante nate ngalo gyeminze badde nkwereza yene badde kutusula ku bannaffe aba Triple Overseas Agency nage bangi bannayuganda bafunidde emirimu mu nsi ez'ebweru basangwa lukuli nanganda stage wennyini era ofiisi zaabwe booziraba ekyengulu awo yatuuka kyava ajja alabika okuba nti ate ayongera okulayika ndi asabira omukyala omuntu lwakufaako n'olabika nti olemererwa ekyokumusabirayo essaala yonna kale nno omwoyo gwe guba guli mu bizibu byereere kuba omuntu buli waafa ne wabaawo abamusabira ne gyali mu ggulu atebenkera Ready, set, go. Miss you always, baby. nja kusubwanga mukwana essaawa yonna kyava yeyongerayo n'omuto bagenze layikani baddamuka bazungu tebalina kikabuli afa bateekaawo babaako ne ekifo ekiri gazetted wano we basambwe abawa bavudde mu nsi situyinza kusukakaawo yawandiikiddwa Prince Bagdasarian ate nga Sharikim ye producer waayo so nga Joseph Daniel era producer Robert Shini executive producer amune Jason Goodwill nga director of photography tubadde tulaba kano kennyini akamanyiddwa nga The Abducted 2 ba 2020 ate nga lijeminze nkwereza akuume Tryna keep me. Gas to flame.